Obyolina okuteeka mu nkola ng'osoma Qur'an ye nnuuni ya SOKOON. Nnuuni ya SOKOON esangibwa mu bifo bya njawulo, naye ate buli kifo kirina ensoma yaayo. Nnuuni ya SOKOON bw'ogisomye mu kifo kino, ate si bw'ogenda ogisoma mu kifo ekirala. Katulabe ekyokulabirako. ليسأل الصادقين عن صدقهم. Mu aya eno nnuuni ya SOKOON tugikwese, tugiyingiza mu nnyukuta eddako. Tugambye an sidqihim. Mu aya endala qalat man anba'aka hadha. Tusoma ate wano tusomye man nnuuni ya SOKOON nga tugyatula, tugyolesa, tugiraga nti weeri. Mu aya 2 mulimu nnuuni ya SOKOON mu buli aya, naye ate mu aya esoose waggulu tugyogera nga tulinga abagiyingiza mu nnyukuta endala. An sidqihim. Mu aya eddako tugyogera nga tugiraga nti weeri. Man anba'aka. Mu aya esooka bw'otunuulira ennyukuta esooka oluvannyuma lw'ennuuni ya SOKOON saadun. Mu aya eddako ennyukuta esooka oluvannyuma lwa nnuuni ya SOKOON alif. Kitegeeza bw'oba osoma Qur'an, tunuulira ennyukuta eddako oluvannyuma lwa nnuuni ya SOKOON yegenda okukuwa ngeri ki gy'ogenda okusomamu nnuuni ya SOKOON. Weetegereze ennyukuta eddako oluvannyuma lwa nnuuni ya SOKOON yegenda okukuwa engeri gy'osomamu nnuuni ng'eriko SOKOON. Mu Qur'an nnuuni ya SOKOON efugibwa amateeka ga mirundi 4, nga buli tteeka lirina ennyukuta zaayo. Waliwo idhaar, iqlaab, ikhfa, idgham. Idhaar kitegeeza okwolesa. Nnuuni ya SOKOON ogenda gisoma nga bweri, nga bwe tugambye man. Iqlaab nnuuni ya SOKOON ogenda gikyusa osome nga miim. Ikhfa nnuun ya SOKOON ogenda gikweka, ate idgham nnuun eya SOKOON ogenda kugiyingiza mu nnyukuta eddako. Mu buli tteeka mu mateeka gano gayina ennyukuta zaago. Idhaar eyina ennyukuta zaayo, ne iqlaab, ikhfa ne idgham. Ennyukuta za idhaar, iqlaab, ikhfa ne idgham. Kitegeeza bw'obeera waakusoma etteeka mu mateeka gano, onnuun eya SOKOON oba ogenda gisoma mu ngeri ya njawulo. Bw'osoma nnuuni eya SOKOON ng'eddiriddwa ennyukuta eza idhaar, ate si bw'ogenda ogisoma ng'eddiriddwa ennyukuta eza ikhfa. Tugambye nnuuni eya SOKOON erina amateeka 4. Etteeka erya idhaar nga kitegeeza kusoma nnuuni eya SOKOON nga bweri. Iqlaab nga kitegeeza kusoma nga asoma miim mu kifo kya nnuuni eya SOKOON. Ikhfa nga kitegeeza okukweka nnuuni eya SOKOON. Idgham nga kitegeeza okusoma nnuuni eya SOKOON ng'ogiyingiza mu nnyukuta eddako. Tugenda bba
tulaba amateeka gano limu ku limu.